mwe abakyazanyisa Kyagulanyi era mbasekeredde Elias Zaliranga Dalibonda Madiba Mandela Bobi Wine Ibrahim Traore of Uganda njala kukakasa nti amasanyalaze ga 3 phase power supply gongedde okugogola kyebayita bano political traitors aba hypocrites bananfusi nkugamba wenjogerera kati omanyi Kyagulanyi alinga omanyi waliwo eno kapa ezaala abaana kati bwezaala abaana bwe okubazala ngebateekaawo kakati olugira ngegenda yeekweka kati ngeebuuka esobola okubuuka waggulu ku kasolya k'enju nejja neezigwambwe kati bino ebibuna emiwabo ebyo ne bidduka ebyo tebikkiriza kudda giba gifuuse migunju kitegeeza nti zino ezisigadde ze kapa entuufu era zigenda okubeera kapa ezirimu obuntu bulamu kakati no ssebo Kyagulanyi bwe ya issuing kyebayita 3 phase ultimatum eri bano bannabyabufuzi abadde batambulaganaaga inezigizaaga fomu nga tebatambula straight ng'ensonga z'ekibiina bazivaako eza National Unity Platform nga beekolera bye baagala bakukuta n'abalwanyisa enkyukakyuka ekyokulwanyisa abali mu buyinza b'emmundu bagikyusa nga bagitunuuliza Kyagulanyi National Unity Platform People Power Movement n'ebiringa ebyo noono omukyala Joyce Baagala naye yalangiridde mbu agenze mu DA olw'okuba tasobola kujja mu kwetondera Kyagulanyi mukambwe nnyo ali intolerant bino ebyobufuzi bye tulimu ebya protestive vote bino ebyobufuzi bye tulimu ebyokununula eggwanga tetukyayagala bintu bya muzannyo twetaaga abantu nga bali serious okusobola okulaba nga kubanga kino kye tuliko kye twetaaga tukooye okubeera nga tuli baavu tukooye okubeera nga abaana baffe tebasoma tukoye okubeera nga malwaliro temuli ddagala tukoye enguudo embi tukoye ebyobufuzi ebyokweyagaliza ebiva mu kitundu ekimu abantu bonna bosanga mu ofiisi ezimu tukoye embeera eyo kaakati nno mwe n'abadduse abatasobola kwetu kati tubategedde era kyatukoze bulungi kubanga mwandize oluusi ne mulitaininga tiketi zaffe za NUP kaadi yaffe ate ne muddamu era ne muddamu ne mutusumbwa ku mulundi guno we are opening kindly our eyes to see whoever or whichever is not straight or is not tetali wamu ne Robert netali wamu na nkyukakyuka ey'omuggundu kale nno namwe n'abasuubira nti mujja kulowooza nti byebiye ebyaluli bino byanjawulomu mpozi ng'omuntu olina amaanyi ku ground ng'olina amaanyi go ku kyalo ng'abantu obakoledde awo kakati oba oli awo onooyitamu mu kakuŋŋunta oluusi nga abasigadde nga bamagufuli naye mu abasigadde nkubuulidde kale nno embeera bwetyo bweri ekyo nakyo mukitegedde baabonye emiwabo nagenza okulaba nga nempuugadde mapuuga nga naye agamba mbu Bobi Wine Bobi Wine ne Nuupu is a dramatic theatre tuli mu katemba sebo mpuuga bw'oba tuba tuli mu katemba Bobi Wine nga tannajja ne People Power ne NUP nga tewayina masanyalaze nga wali nga MP wa bulijjo nga basigadde abo bulijjo naye naba yamala kujja nalyoka lwaki wayingira mu drama mu theatrical drama ne bakulonda ku bwaki ne nofuna kasympathy kakulonda lwaki tewasigalayo mu DPO ne Democratic Simanyi Alliance yo eri UUI seji mwabeerangamu ebyo bisimanyi busuubi biki ebyo lwaki sije wasigala lwaki wasigala mu DP zammwe n'olyoka ojja nga n'ofuna ku masanyalaze ga 3 phase n'ogagabana olwamala okugagabana n'ogenda munakatemba owa drama n'akuwa n'obwa leader of opposition n'akuwa ne bwa deputy Buganda n'amala n'akuwa n'obwa commissioner kakati bw'abanga munakatemba is a theatrical actor lwaki bwe yakugamba nti nkufuumuza kuba commissioner wabulemerako kati byonna byoyogera ekisooka byonna byoyogera tokyalina kyoyinza kutugamba kubanga Kyagulanyi alina byakoze ebirimu vaito nga yakajja mu byobufuzi mu myaka 7 gyokka nga gw'obimazemu emyaka 2 plus nga tolina kyotulaga ataddewo ekibiina ne kiyimirira nga kyamaanyi kiva east west north south central abantu bonna all convincingly and worldwide nekifuuka ekibiina ekyamaanyi kitegeera bulungi kakati igwe
najja n'ateekawo ekitebe ky'ekibiina nga n'ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM tekirina headquarter ntongole ebyo bya Kyagulanyi n'ateekawo essomero erisomesa ebyobufuzi mu nnimi zonna ebyo bya Kyagulanyi n'alaga nti ebyobufuzi si byakusosola omukyala we Munyankole Nubyaniri omumyuka we mu Firebase mu edutainment Munubbi Secretary General Munyankole spokesperson Musoga omulala Mululi security gundi omuwanika Munyankole kakati akulaga nti talina ki wahulira nambeshe ekifuwipu kakati natulaga nti tasosola kati kwe kiki kyokoze mu byobufuzi politically eri eggwanga lino awe tusinzira nga ne bw'ona oyogera okusuula ennyenyi ne bw'ona osiiga omuzigo baba traitor ba hypocrites bannakatemba ababadde mu byobufuzi betulina okumakinga sure nti mufuluma omugigi omuto ogwetaaga obufuzi obw'enkulaakulana obuli democratic obuli unitary obusobola okulaba nga tutwala eggwanga lino mu maaso okulaba nga tulijja mu mikono gy'aba musibira mu bbwa abafuusi abaganye deliberately mu bugenderevu okukola ebintu services ezeetaagisa nga n'omuvubuka ow'emyaka 3 omuto omuzukulu Ibrahim Traore owa Burkina Faso byonna abikoze n'abimalayo. I sign out Pima William Magufuli, the ghetto governor. Kansala LC5 addako mu bendo lye Makindye Kibuye 1 Kibuye 2 Makindye and Makindye 2 Katuwa on Katwetu Nsambya Raise Mukama abankumire atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka awangale.